kati ezitawa nnyo bannayuganda mulimu ensonga eye butonde bw'ensi katonga n'ebirala mwe mwakuba ku mmundu mu bitundu ebyo oyinza okutubuulira obuzibu mwayitamu n'alternative routes ze mwakozesanga okusobola okuba nti mutuuka mu bitundu ebyenjawulo naye ate era mu ngeri y'emu ensonga y'ebyokwerinda siyinza kweta ku mpewo ne sigikubuuzaako naddala nga tutunuulidde ekinene ekyawamu ddala nsonga ki ezo eziri factors omuntu zayinza okugamba ezireetera embeera ya insecurity mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu mmundu kati etabuse ensangi zino. Sebo oyagadde ntandikirawo. Sebo abantu ba Katonda abaagalwa abalungi abatulaba n'okutuwuliriza mbalamusizza. Sebo naawe okwebaza ng'omuntu amakya galeero okunkowoola okujja okubeerako eddoboozi ery'ennyongera okugattako. Ate ne management akadde kano keetuwa. Sebo enteekateeka eyo obutali butebenkevu eri bannansi n'eggwanga kigambo ekizze ekisingira ddala abantu abakulu ekireese ebyo Ministry ya National Guidance tuyina amagombolola 220 mu Uganda yonna n'ebyalo emiruka 1594 awamu n'ebyalo 7,100 ne minisita gwekikwatako Dr. Chris Baryomunsi ne ttiimu ye agombola kugombola enteekateeka gye twandiyise civic education olwaleero bali mu cabinet nga minisita balemereddwa okuwa ebitongole ebiri mandated government agencies oba statutory bodies ye electoral commission awamu ne human rights commission nga bano be balina obuvunaanyizibwa bw'okusomesa bannansi kye tuyita civic education ku nsonga political order, economic order, constitutional order, ne tugamba media essaawa eno kye tuliko media emikutu gy'amawulire empapula z'amawulire n'eri bannansi aba buli ddaala. Kati ne tujja tubeera n'awalala mu civic education tulina kye tuyita security forces oba security organs ne civil society ebitongole ebikuuma ddembe n'omuntu owa bulijjo. Era bwe tugenda mu bitongole ebikuuma ddembe poliisi UPDF ekigambo ekyali kitunuulirwa ekya political commissars bannamagye ab'eddaala ly'ebyobufuzi mu nkolagana y'abannamagye oba ebitongole ebikuuma ddembe n'omuntu owa bulijjo. Enteekateeka eyandibadde ebeeranga ku bitawuluzi awo ne community center ebitawuluzi emiruka 1,594 tewali biina bitawuluzi n'amagombolola ne town councils 2021 tewali ziina community centers. Mukiibi ng'ava emawogola mugombola emuleese ne banne ng'abakulembeze ab'executive ne bannaabwe abalala n'ab'emiruka basentebe b'LC2s ne bagenda ku ggombolola emateete ne babateekateeka nga officers aba police officers aba UPDF abali mu kitundu ekyo nti first division ekakiri naye battalion eri mu kitundu ekyo oba brigade etwala ekitundu ekyo abatwala obuvunaanyizibwa bagenda bakubaganya n'omuntu owa bulijjo ebirowoozo. Waliwo ebinyiga bannamagye ebinyiga abapoliisi olwaliro nze area gyendimu community liaison officer atwala ekigambo police station y'Ekisubi talina wadde pikipiki. Tasobola kutuuka mu bantu. Akola mu muluka gw'Ekisubi n'akola mu muluka gw'Ennamulanda n'akola mu muluka gw'Ewamala emiruka esatu ate n'akola n'omuluka gw'Ennalugala mu Katabi Town Council emiruka giri ena naye population size community liaison officer ow'Ekisubi gy'akolako erina abantu emitwalo giri 10. Katono nnyo olina kyoyagala okuleetamu nti tewali ngeri yonna gavumenti gyesobola kutereeza mu byakwerinda ng'ekozesa bannamagye bokka na poliisi nga tegasseeko
nkwatagana y'abantu ba community era political commissariat mu UPDF yajja ne mu police oluvannyuma lutalo lw'ekiyeeka tugenda odubeerawo tewabeerangawo okunyonyola musingi gwa byabufuzi bwe twalina Uganda Army when we had about one government ne Idi Amin's government ne UNLF government bwejja on board National Uganda National Liberation Army bwe yajja tetwalina kigambo kya kwatagana n'ekyo. Kakati bwe tugenda okumaliriza ebyo ne bibeera ebizibu. Ekiga structure of command efudde olwaleero mu bitongole by'ekuumaddembe oluvannyuma okujja ne syndrome eyajja receive and train. Funa tendeka tobuuza mukiibi yavuddewa. Naye eyo syndrome mbadde ekisinga okubeera ekirungi. Receive and train. Tugamba gwe LC eziri emateete 1 be bali commendinga n'okusinziira ku Local Government Act bwefaanana abaana balina okuva mu ggombolola y'emateete okugenda okuyingira ebitongole ebikuumaddembe. Katono nnyo tulina obuzibu buno njagala tusooke tubutunuulire. Ow'emateete gw'oyogeddeko ow'ekyaggwe ne munaffe ow'ekayunga kyangu nnyo omuntu okuva embalala n'agenda neyewandisiza Kayunga. Kyangu nnyo omuntu okuva ekyaggwe n'agenda neyewandisiza Mateete. Anti bibaddewo oluvannyuma LC1 n'aba LC2 olwaleero tuli mu myaka 12 n'ekitundu naye tetufunangako induction ya gavumenti. General Yoweri Buhabulwa Museveni mu manifesto ya 2016 yatulaga nti waliwo okuteekateeka emisomo gy'aba executive ba LC1 ne 2 ne kkooti zaabwe zirina okukola n'emisango kye girina okubaayo n'enzirukanya y'abannansi okumanya ki ddi lwagenda mu kkooti ey'ekyalo ddi lwagenda mu kkooti y'omuluka ddi lwabeera mu nkiiko. Ekisanja ne kiggwako ne tukwata ekya 2016-2021 ekyo ne kiggwako. Manifesto ya 2021 2026 ne batulaga mu financial year eno eya 2022-2023 titugenda okufuna emisomo. Ekyo ebyo bye bimu kireeta kitya omusirikale bodyguard okukuba mukama we esasi. Abasirikale bagenda okumaliza omukulu amaliza tebasula mu barakisi. Abasirikale bano ne mukama waabwe yazimba ennyumba nga tugamba ali kitala. Bw'abeera ekitala amaka yazimba ekitala ye ennyumba gye yazimba ekitala ye ge maka ge naye okumuliraana ebweru w'amaka ge nnyumba za mukiibi omutuuze waayo abasirikale abamukuma ate gye bapangisa. Naye nga landlord w'ennyumba zino gwe bapangisizaako ne LC enteekateeka y'enziruganya y'abasirikale okubeera mu civilian community ng'enteekateeka eyo teriiwo. So nga buli munnamagye lwava mu barracks etteeka lya mwananchi civilian lyerimutwala. Naye ba LC bameka abamanyi nti UPDF Act olwaliro enkola yaayo ku musirikale emukolako n'obuvunaanyizibwa 100 ng'ali mu barracks. Bwava mu barracks najja mu civilian community amateeka ag'ekicivilian ge gatwala. Kati bwe tugenda okumaliriza ttiimu y'abaofficers bano gye bali abasinga tebeeyanjula. Abeerawo bezi mu community. Senior police officers nze nina wange muluka gwentwala area ya Accurate. Assistant Inspector of Police nga gyali yali azimba mu biseera bya COVID. Naye nga yaleeta abantu abava ekisoro abava erukunjira abava ekabaale tebeeyanjula mu kitundu bali mu kkola. Twagenda okumaliriza ng'emize gizze. Waliwo okusigula abaana abawala bakaabandi waliwo okwetoolatola obubbi ng'eri ttiimu yekikola naye ng'ate ttiimu eyo kwerosibwa omuntu yakola ki teyajja. Kakati abantu abo bakola ebikolwa ebyeyisanga bwe balaba. Kakati bino bwe byajja kyetugambye receive and train gwe gyoletekwa nagesa yali mu special force ya Uganda when we had Obote 2 government yali yakamala okuva ku